إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبغانا ببيتيوا نبني نفع ببيتيوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، تجد ما سنته ngera bulijjo n'omusomo gwaffe ogw'okulaku olwokuna olunaku lwakuna lunaku lwa kitiibwa biidhinillahi tabaraka wataala, era nga tulina darusu yaffe gye tutambulirako hal yaumuka islamiyun. abaffe olunaku lw'olusiraamu wetegereze bwetunuulire olunaku lw'olusiraamu bwe tuba nga lusiraamu genda mu maaso biidhinillahi tabaraka wataala w'okutte tota w'okutte weewo yongeramu bwongezi kubeera nga olusiramula. bwe luba nga si lusiraamu kule kisoboka kyonna okubeera nga olunaku olusiramula lubeere lusiraamu lwetujja otutuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla nga tusiimye oba oliawo laalla Allah azza wa jalla yarhamna bihadhihi durus wa bihadhihi alkalimat biidhnihi tabaraka wa taala. nga bulijjo Ahmad Muhammad Aluji ne Sheikhuna Alfadil Musa Sibalu naye nga waalinnyo biidhnillah. Darusu yaffe yayita twatunuulira oba twalaba entandikwa ya topic gye tuyingiddemu etugamba nti hal tuhafidhu ala adhkari sabahi wal masa. abaffe weekwatira wenywereza oli kujjukira Allah tabaraka wataala ku makya n'akawungeezi nga bwe twayogera. twagamba nti edarusu yali ya 10 ya 19 biidhnillah. olwaliro darusu yaffe eya20 ku hal yaumuka islamiyun, abaffe olunaku lw'obusiraamu. wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan. naam, twayogera ebintu bingi mu darusu ewedde biidhnillah. mwe twalabira nti mu adhkaru sabaha wal masa mwe muli ayatul kurusi. ate nga ayatul kurusi eri mu adhkari ba'da salawat al maktubat ngera we twakiraba. wabarakallahu fikum. era mu adhkari sabaha wal masa mwe muli ne essura zino essatu zetwalaba era nga ziri mu adhkari ba'da salawat al maktubat biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. tegeka Luganda. naam, era nga twaziraba ayatul kursi twagiraba ne tugisharaha ekyali kyetaagisa ekinotono okugitegerako amakulu agali amatono ddala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. ne tulaba obukulu bwayo obulungi bwayo naki wahakadha byonna twazikira tusubira twabiraba byonna shekhe siwe kiri. wabarakallahu fikum. kati ne aya essura zino essatu nazo twaziraba shekhe zazirwa mpozi shekhe wandibadde zitusomeramu almuawidhat wandibadde zitusomeramu biidhnillah tugera ku dhikire eddako insha Allah tabaraka wa ta'ala. tusomerewamu kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. kakati essura ezo tuzisoma baada alfajiri emirundi esatu ne baada almagharibi emirundi esatu biidhnillahi tabaraka wa taala. Mweyigiriza okusoma obulungi mubeerenga empeerezi zemuteekako zeezo naddala empeerezi ennyukuta muzongeremu amaanyi naye empeerezi ebeere waajibu nti eteekwa kubeera nga yeeyo. Oleme kukyusa makulu dhamma ne kasira ne sukunu lw'ensonga nti mwana wattu empeerezi ezo zikyusa nnyo amakulu g'ebigambo n'ennyukuta zennyini tuzirika okubeera nga tuzeegendereza nnyo zikyusisa ddala amakulu g'ebigambo. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Essura ezo sheekhe ne ayatul kursi twabiraba mu misomo egyayita ne tulaba amakulu gaazo n'obukulu bwazo biidhnillahi tabaraka wa taala. Kati ng'omazeyo yonna dhikiri gyozzaako biidhnillahi tabaraka wa taala mu adhikaari sabahi wal masa, mu dhikiri oba mu adhikaari ez'okumakya n'ekawungeezi, kubanga twalaba okusinza ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ekitegeezebwamu oba kyetutegeeramu ne adhikaari swaba, adhikaari ez'okumakya ye baada alfajiri paka enjuba lwevaayo, ne adhikaari ez'akawungeezi ye baada al asri paka enjuba lwekolaki lwegwa oba lwegolooba biidhnillahi tabaraka wa taala. Kati dhikiri eddako awo nga tumaze ebyo byonna ebyekitiibwa egamba nti asbahna wa asbaha almulku lillah والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. تقول قبل قال أونجا أبوكيسزا إذا أصبحنا أي تبوكيسزا أقامت وإذا أمسى بوبانغا بود الذكر يوغرا كجوغرا بود نغا كاونجيزي ogamati amsayna ngojitandika waliwo wajitandika kumacho gamati asbahna min as-sabah nti tubukeseza kati kaungezo gamati amsayna min al-masa tubungezeza ogamati amsayna wa amsa al-mulku lillah wa idha amsa qala irabo banga dala ubungezo bo inogamba obagamba omuddo rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa tuagambi khaira ma fi hadha al-yawm lewa nokwe mukawungezi tugamba ati rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa khaira ma ba'dahu wali tugamba ati wa khaira ma ba'dahu wanutuchusa dhamiri eno yahune tujiza kuha ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha wa hakadha biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Dhikri yeyo ini muhadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu iranga hadithi li sahih Muslim biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tegere kaburuganda dhikri ntufu deri konfofu yonna dhikri eri muhadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ngajija ku nabbi owekitibwa sallallahu alayhi wasallam. Enam tetwagala okumanya ebigambo byo bitegeeza ki. Barakallahu fikum. Kubanga tetujja kuyita bwisi ku dhikiri kitwagala bogora bibiti wati tutegeere azikari zino bizitegeeza ki era zina bukulu ki mu bulamu bwaffe era zitegeeza ki mu bulamu bwaffe era nga zikola olunaku lwaffe byebimu kubikola ennaku zaffe okubeera nga nsiraamu kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala. Kubanga tojja kujjukira bujjukizi ng'oyogera bigambo by'otalimanyi makulu gaabyo osobola okubeera nga otiiramu Allah subhanahu wa ta'ala mu nsonga naye buli lw'otegeera ky'oyogera webale era kakati buli lw'oyogera ekigambo ng'okimanyi
kikwongera munnyo kubeera nga amakulu gategeera ne kikwongera okukikakasa n'okugonda okikwate n'okikwata ate n'okwanguyira kikwanguyira okukwata kubanga oba oyogera ebigambo byokola ki byotegeera kyoba ati mwegendeza nnyo emisomo gy'abashekhe baffe naddala egy'esswala mutegeera amakulu g'esswala mutegeera amakulu obeere mu sswala nga alifatiha ogisoma ogimanyi edduwa eggulawo esswala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ng'ebigambo ebyo obimanyi bikuletera muli okubeera nga bitaathara bireka obuufu ku mutima gwo mubulamu ove mu swala nga ddala ova muki muswala ogibeeremu ngaddalaolenkeddemu oli muki ng'oli mu swala webale nnyo tewali kikubuzaabuza kuzza eno n'eri kubanga ogoberera amakulu g'ogenda osoma ng'essuula ya kyama olw'okuba omanyi ky'osoma n'amakulu gaakyo webale nnyo ate kirungi nnyo n'osomera kyokola ki era kyomanyi olidde kitugamba okubeera ng'okola ki ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala n'okutebenkera mu swala naani ebeera ya kika kya waggulu naam barakallahu fikum kati kyekigambo ekyo tutegeere masha Allah tabaraka wa ta'ala kati ekigambo ky'omubaka kigamba nti asbahna au amsayna tubukeesezza oba tubuwungezeza kitegeeza nti dakhalna fi swaba tuyingidde mu makya tubukeesezza ne tuyingira mu makya au dakhalna fil masa oba tuyingidde mu kawungeezi tubuwungezezza nga tubuwungezezza bitegeeza ki ebyo nti tubuwungezezza oba tubukeesezza amakulu nti mutalabbisiina bini'matin wa hifdhin min Allah tabaraka wa ta'ala tubukeesezza era tubuwungezezza ku buyinza bwa Allah nga tweyagalira mu byengera bye n'obukuumi bwe Elam amakulu anti barakallahu fikum jazakumullahu khairan amakulu nti tubukeesezza era tubuwungezezza nga mutalabbisiina bini'matin wa hifdhin min Allah tabaraka wa ta'ala tubukeesezza era ne tubuwungeza nga tweyagalira nga tuli byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obukubi bwa Allah tabaraka wa ta'ala tegereka buluganda bahakadha sekolaba nti awo ebigambo ebyo birimu okulaga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala mulimu n'okuzza ebyengera eri Allah azza wa jalla Atimanti mulimu tawhid rububiyya okuzza ebyengera n'obukuminti bwa Allah subhanahu wa ta'ala osegedde ebyo ne tubiwa Allah tabaraka wa ta'ala atenga bwe kiri yateekeddwa okubeera nga twegalira mu byengera bye yatulabirira yatuliisa yatwebasa olutono webale nnyo ate n'atukuuma Allah subhanahu wa ta'ala n'asigaza baba ayagadde okusigaza Arabo olangirira tawhid yoyo min haythu tash'ur au min haythu la tash'ur mungongo manyi obanga tomanyi yo olangirira tawhid owekitibwa ngolangira Allah tabaraka ta'ala nti yatekedde okubeera nga yakuma era ebyengera bye kubaddube idha amsa ay idha dakhala fil masa omuddu waba yingidde muki mukawungeezi wa fi lafdhin idha asbaha waba idha dakhala fi sabahi waba yingidde mu macha bwatu baba yino gamba bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala nti tubuwungezezza oba tubukeesezza nga tuli mbyengera bya Allah tabaraka wa ta'ala kati agamba nti wa asbaha almulku lillah وأصبح الملك لله وأيضا قوله وأمسى الملك لله أي استمر دوام الملك والتصرف لله تبارك وتعالى تجدك أما كنتي إلا تبكيسزا وما تبونجززا nga obufuzi bwa Allah tabaraka wa ta'ala teri mulala yateekeddwa okukola kyayagala ate nga buli kyakola kyonna kiba kya mazima era kiba kya bwenkanya era abwaddube Allah tabaraka wa ta'ala alagira subhanahu wa ta'ala n'agaana n'ateekateeka n'agabirira obufuzi bwonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala kati olangira nti obufuzi bwonna tulingidde mu makya ne tubuwungeeza ne tuyingira mu kawungeezi ng'obufuzi bwonna bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwa Allah tabaraka wa ta'ala yabulinako control yafuga Allah subhanahu wa ta'ala wala bino bobirangira ku Allah subhanahu wa ta'ala oli kumukulangira tawhid rububiyya nti obufuzi bwa Allah tabaraka wa ta'ala era bugenderera ebbanga lyonna ku makya n'olweggulo nga bwani bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwa Allah tabaraka wa ta'ala ambaka agamba nti omuddu agamba nti rabbi ay Allah ay ya rabbi ay mulezi wange Allah subhanahu wa ta'ala olaba twagamba amanya ga Allah tabaraka twagamba nti ar-rabbu ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala
era nga nalyo liri mannya ge agobwa rububiyya alhamdulillahi rabbil alamin omulezi liraga bulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala teri mulala mulezi wanji teri mulala alera ani alera Allah subhanahu wa ta'ala ani ayola Allah subhanahu wa ta'ala ani agabirira Allah subhanahu wa ta'ala kati twepankira ki bwerere bwabanga yarabirira lwaki tujema la hawla la quwwata illa billah kibuzo kinene lwaki tujema kibuzo kinene ekyali tukubye emitima lwaki tujema nga rabbuna huwa Allahu azza wa jalla ekitujemesa kuddira shaytani nafuka mukwano gwaffe nafuka nga bwetugoberera yatulagira Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba inna hadha aduwwun laka walizawjika wa inna shaytana aduwwun fattakhidhuhu aduwwan mulabe era mumufuule eti mulabe wammwe so Allah azza wa jalla tunyi shaytani yakolimiwa kati Allah tabaraka wa ta'ala wa hakadha omuddu agamba ti rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa hadhihi al-layla ay Allah omulezi w'ebitonde nkusaba obulungi obuli mu lunaku luno oba nkusaba obulungi obuli mu kawungeezi kano byonna eby'omuddu abisabani kumakya agamba nti nkusaba obulungi obuli mu lunaku luno bwaba buwungezeza nga tuse mu kawungeezi nagamba nti ai Allah nkusaba obulungi obuli mu kawungeezi kano noyongera okukakasa nti amakyago galimu obuki obulungi n'akawungeezi ako kalimu obuki kalimu obulungi kati obulungi obwo bulimu bwokolaki bw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala era bulungi ki obuli mu kawungeezi oba mu makya bwe tugenda okulaba barakallahu fikum ay amakulu nti alkhairatu allati tahsulu fi hadha alyawmi aw hadhihi allayla amakulu tusaba Allah tabaraka wa ta'ala obulungi obuli oba obubeerawo mu lunaku olwo oba mu kawungeezaako min khairati dunya wal akhirah mu bulungi bw'ensi n'akhira kati akunnyonnyola agamba nti amma khairatu dunya obulungi bw'oku nsi bw'osaba Allah tabaraka wa ta'ala akuwe mu lunaku olwo oba mu kawungeezaako فهي حصول النعم والأمن والسلامة من طوارق الليل وحوادثه ونحوها وصلى الله تبارك وتعالى أكتوسي كبينجرا oba ebiri mu kawungeezaako naye nga wulira ekyengero ekisinga obusiraamu Allahu Akbar ng'okyali musiraamu tekiriiwo ng'oyogera na bino mu lunaku lwo la hawla la quwwata illa billah n'obukeesa ku makya n'ojjukira okwogera ebigambo ebyo Allahu akbar ng'obikakasa la hawla la ng'obitegeera la hawla la quwwata nga era oteeka mu nkola by'oteekeddwa okuteeka la hawla wala quwwata illa billah hal yawmuka islami abaffe olunaku lwo lusiraamu tugambe nti hal yawmuna islami olunaku lwaffe lusiraamu bino bwe bibanga tebiri mu lunaku lwo wafadda tonna lusiramula wafadda ya ukhta alkarima ya akhi alkarim ayuha almuslimun abange mu abasiramu ennaku zaffe tuzisiramule n'ebintu bino butubanga tetulina mu bulamu bwaffe nsonga nga zino wallahi tulabye era tuli bubi tweddaabulenga bukyali ennaku zaffe tuzisiramule mu kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala ekawungeezi ne kumakya oba obadde okalengedde nti ebigambo ebyo byoyogera ng'obyogeraawo byebimu ku bigambo Allah kwasinziira n'akukuma okuva eri omulabe shaytaani Allahu akbar alhamdu wangi ebigambo ebyo byoyogeraawo byennyini byova okwogeraawo byebimu ku bigambo Allah kwasinziira n'akukuuma n'obeera ng'oyita mu lunaku olwo nga shaytaani takulumbye la hawla la quwwata illa billah bannange kinene kubanga kyagamba nti ebirungi by'edduniya kyeki fahiya husulu ni'am kwe kutuuka ku byengera bya Allah azza wa jalla wal amni n'eddembe security oba oli mu bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala wasalama n'emirembe okuwona min tawariqi llayli okuwona ebizibu by'ekiro wa hawadithi n'ebigwawo ekiro obeera okugamba omaze okuteeka olukomera kyota husn
yahusul muslimu wera batandika olukomera okuva mu buli kibi kyonna ekiro ebibi byekiro ebigwawo byekiro biki byonna obizinzeeko osobola Allah bulungi bakuyita obitayiza wala hawla tusobola Allah atuwe ebigambo bino okubyogeranga ku makyana ki twazanyanga okutayiza kati ngo mujja ogoba munongeere abalala bamutayiza anoonya waayita nga takola ki nga talabawo gwe lutayiza olwo lwoba otayiza ki lwoba otayiza ebirungi byo bireme kufuluma ebyeduniya wahakaza kati bwebityo ebirungi ebyedduniya wanahwiha n'ebitali ebyo birala bingi biidhinillah agamba nti wa amma khairatu al-akhira wabula ebirungi bya akhira byebiriwa فهي حصول التوفيق لإحياء اليوم والليلة بالصلاة والتسبيح وقراءة القرآن ونحو ذلك الله وكما لنغا أوتوكا ku Allah tawfiq chiringa Allah kutebesa okubera nga ngolamusa olunakulwo nakawungeziko kwe Allah okukola ki okutebesa tawfiq okutebesa okusobozesa golo jo joyagala otebagolo jo joyagala nga kisotebye li ihya al-yawm wal-layla kwerango lunaku lulamuse olunaku lwo nakawungeziko ngobira musana ki biswala nakusara Allahu akbar wa tasbih nakujukira Allah tabaraka wa taala nakutendereza Allah azza wa jalla wa qira'ati al-Qur'an nakusoma Qur'an yachtiwa wa nahwi dhalika nebirale ebiringe ebyo min adhkari wa as-sadaqat wa junna wa as-sawm wa junna ebigwa mu mbeere eyo ebyakhira Osawa shekhe nti okimira una ibadati zino obeera olamusizza olunaku lwo obeera olufudde lusiraamu lubeera lulamu nnyo kitegeeza nti omuntu bino atabifaako ebyesola si byaliko ebyokutendeza Allah si byaliko ebyokusoma Qur'ani si byaliko ebyokusiba si byaliko olunaku lwe luba lufu shekhe agamba nga nnyonyo nti ebyo byonna li ihyai Allah akutebese okulamusa olunaku lwo n'akawungeziko tubiramusa naki kugamba olunaku lubeerenga lulimu omwoyo la hawla wala quwwata illa billah ekintu kyonna ekitali mu mwoyo kiba kifu naye olunaku lw'okubeeramu omwoyo shekhe kitegeeza nti olunaku olutaliimu kusinza Allah tabaraka wa taala nga bweri empangala y'abangi mu bantu abaddu ng'ate beeyite basiraamu olunaku lubeera lufu terubeera lulamu luba lukusaze subhana maliki luba lukusaze shekhe wange barakallahu fikum Allah tusasire ya rabbi Allah tuwa bulungi tabaraka wa taala tutuuleko wansawo omuntu amaliriza okusaala swala ya subuhi naddala ewaffe Uganda wasiwasi shekhe saba Allah tuwonye wasiwasi ya rabbi wasiwasi gwe tulina oli olutoola salaamu azkari azisandika nga ali mu ngatto ayambala ngatto zinaterera zitya tezisobola kitwagamba mu azkari sabahi mu azkari baada salati maktubat twakyogerako ekintu ekyo tugamba kibenkera bwe dakiika olina okutebenkera dakiika 10 oba olina kyokoze dakiika 5 wateza Allah tabaraka wa taala otambula ogende naam wahakadha barakallahu fikum kati batu bwe tulamusa olunaku lwaffe tulamusa nakusinza Allah tabaraka wa taala naswala kutendeza Allah tabaraka wa taala kusiiba kusoma Qur'ani yekitiibwa kukola da'wa kutula majalisi dhikri wal ilmi wahakadha bwetutyo agamba ati wa khaira ma ba'dahu ay Allah ompa obulungi obuli mu luvannyuma lw'olunaku olwo oba oluli mu luvannyuma oba obulungi obuli mu luvannyuma lw'akawungezaako abakulu nti as'aluka alkhairat allati ta'qubu hadha alyawm aw hadhihi allayla ay Allah mpa obulungi obugoberera olunaku olwo oba obugoberera ekyekiro oba akawungezaako subhanallah ebyo no bisabaani Allah subhanahu wa ta'ala Allah nabikuwa tabaraka wa ta'ala kubanga obisabye oba tobisabye obojja kufuna buki Allahu akbar lillahi alhamdu wala hawla wala quwwata illa billah Allah ina obuyinza tabaraka wa ta'ala omuddu asaba agamba nti rabbi a'udhu bika min al-kasali Allah azza wa jalla naye oguma gyoli nkusaba onkingirize
minal kasali nkusaba onkingiriza obuki obugayaavu sasa no bugayaavu ekigambo ekyo nga kigazi ekigambo bugayaavu nga kigazi ati Sheikh bwe ati nyonyola yagamba nti wa huwa adamu inbi'athi nafsi lil khairi ma'a dhuhuri al istita'a agamba nti bwe butafaayo omwoyo guno kuguteeka ku kirungi ng'ate oyina obusobozi obusobola okuguteeka ku ekyo ekirungi osobola okuguteeka ku kirungi ekyo olaba olagajjadde okumanya nti obusobozi obulina Sheikh omuntu atuula mu firimu kale firimu tugiteeke ebbali omuntu atuula ku mupiira bwe bali nnyo n'amalako eddakiika 45 n'essolero emuyitako nebongeramu 15 eza bagiita buleeke omupiira eba buleeke oba half time ebyo sibitegeera bulungi half time eyo ba half time saawa kyeyo ebeera ya half eddakiika 15 zesigimanyi kakati nayongeramu 45 ne basibagana ne bongeramu eddakiika endala 15 extra time kati basibaganeera zeddakiika 10 mwaga ng'atudde taseguka ne penalty n'azirinda ye mwanadamu oyo naye nga tayinza kutuula eddakiika 10 oba 20 ng'atendereza Allah subhanahu wa ta'ala asobole okwogera ebigambo ebyo bitulika essaawa eno oyo mwanadamu kyekiri kyetugamba nti obulagajjavu osoba Allah akuwonya obulagajjavu bwe buliwa ye muntu okubeera nga kwegamba omutima gwe takola kitaguteeka ku kirungi ng'ate alina obusobozi kati omuntu oyo Sheikh agamba nti fala yakunu ma'dhuran oyo tagira tabeera ntakisonyisa kubeera nga nti mulagajjavu bikhilafi al-ajiz okwawukanako n'omuntu atasobola kubeera nga akola ki okubeera mutima kwe nga akuteeka ku kirungi fainahu ma'dhurun yabeera kukola ki sajja mulalu abeera alina kisonyisa lwaki liadami lquwa ayinza kuba nga talina maanyi wa fuqdani listita'a talina busobozi negwe oyina obusobozi kibayita okulagajjala obulagajjavu kwe kubeera nga oyina obusobozi n'otakola kirungi naye nga sheekhe Allah tabaraka wa taala ekyengera ky'obusobozi kyatuwa ebbanga lyonna ddala ne tutakola birungi biteekeddwa okukolera mu kaseera ako oba ebyetaagisa nga bingi ekyengera ekisookera ddala Allah kyaba akuwadde ekyobusobozi ge magezi gano la hawla la quwwata illa billah Allah okuwa amagezi ekyengera ky'amagezi bannange ekyengera n'omanya nti kino kyenkola kati kituufu kino kyenkola kiki ng'oyawula Allahu akbar wallahi ekyengera kinene nnyo Allahu akbar walillahi alhamd wala hawla wala quwwata illa billah ekyengera ky'amagezi Sheikh amagezi ago ge gakutwala okwonoona amagezi ago ge gakuleetera okukola ki okulongoosa saba Allah atuwa amagezi tugakozese nga bwe gateekeddwa okukozesebwa nga Allah bwe yagatuwa tugakozese mu butuufu bwago tulongoose kyogenda okukola okiraba nti kino kyegenda okukola mu butuufu si kituufu kati osoba Allah azza wa jalla akuwonye oba akukingirize okulagajjala akuyingiriza okukola ki okulagajjala biidhinihi tabaraka wa ta'ala omuddu agamba mu dhikiri nti wasu'il kibari ay a'udhu bika min su'il kibari osoba Allah tabaraka wa ta'ala akuwonye obubi obuli mu bukadde omuntu akula n'abeera nga takyategeera ebintu nenaddeyo nga kaana kato asfala safilin Allahu akbar naddayo wansi agamba nti arada bihi ma yurithuhu kibaru sin agamba nti kyagenderemu mpaka sallallahu ebyo kugamba obukulu emyaka emikulu bye gireeta min dhahabi al-aqli mu kugenda kw'obwongo nga takyategeera obwongo tebukyaliwo okwerabiralabira watakhabbatu fi ra'yi watakhabbatu fi ra'yi kubera nga ebyeze afukari z'ebigambo byete bikubagana ayogera kino olwaliro ate ayogera bine byo muzinga tewo nyo museyibo yabaki yawunga kibaito okuwunga iyo muzeyi yawunga naam naki ebyo byonna bina obukadde bwe bikola ki bwe bubireeta osaba Allah bikuwonye tabaraka taala wa gairi dhalika mimma yasu'u bihi alhal nebirala byonna byonna embeera embibi ezireeta mu bukadde bwe musajja akula nabeera nga takyasonera kuna kwetwala mu manju
ebera byonna byekingiriza Allah azza wa jalla birenga alimiddu kutusako kati azikari zino bwoziddawo agamba nti Allah mu kifo ky'okuntuusa mu mbeera eyo kantambuliraawo oba zintuuseemu naye nga obukulu mbeere mu bukulu ntegeera mubale abasajja nga bakulu musajja muzeeyi naye nga alhamdulillah embe Allah nga yamukuuma naye nga kiki ekisingira ddala okubeera nga naye wakuuma Allah mu buvubuka bwo Allah ajja kukuuma mu bukadde bwe osegedde Musajja bulongofu babuuzibwanga baga nti nemmwe emyaka gino gye mulimu nga mukyasobola okwekola buli kimu mukyajjukira Allah wa mutabaraka wa ta'ala kiki nti twakuuma Allah nga tuli bavubuka Allah n'atukuuma mu bukadde bwaffe osigedde nsonga nkulu nnyo Sheikh nsonga nkulu nnyo ihfazillaha yahfazuk kuuma Allah naye ajja kukuuma ne mu bukadde bw'ajja kukola ki ajja kukuuma Allah tabaraka wa ta'ala kati osaba Allah azza wa jalla kuwonye ebibye obukadde bibujja nabwo bugalwadde mu mbeera ez'okugwebwako amagezi mu mbeera ez'okuyika endoso mu mbeera ezisajja kutta bantu kutamwa mu bukadde bwo kati byonna obisaba Allah tabaraka ta'ala kuwalulira ku kaliba nnyo kati olabye azikaari zino bwesaba Allah ku makya n'olweggulo Allah kuwonya ebintu bino leka tebezamu omuntu ateekwatidde ku azikaari zino binaagenda biwona atya tegeka Buluganda abaana batuuka n'okutwala mu nnyumba y'abakadde bakukuumira bakooyo kola ki bakooyo okubeera nga babeera nakala kati gwe byekolere kati obyekingiriza Allah ng'okyategeera ng'okyabinako obusobozi Allah ajja kulaba nti ddala enniya yo yali mbutuufu yakwekiriza bintu bino ku lulwe Allah ajja kukola enteekateeka ewangaala bulungi wadde nga anaakuwangaza owangaale bulungi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala omuntu asaba Allah amugamba nti rabbi a'udhu bika min adhabin fi nnaari wa adhabin fi lqabri wala hawla wala quwata illa billah ayi Allah tabaraka wa ta'ala kusaba omponye nekkingiriza gy'oli oba nziri neewugoma gy'oli nekkingiriza gy'oli omponye ebirozo byaki by'emuliro n'ebirozo by'omu kabuli agamba nti wa innama khassa adhaba yinnaari walqabri wano mbaka sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza dhikiri eno nga akugamba yakhassa yayawula ebibonezo by'emirundi ebiri yasimba essira obeera n'ayawula ku muliro naki ku muliro yasimba essira ku bibonezo ebibiri omuliro ne kabuli min bayini sa'iri azibati yawm alqiyama ng'abijja mu bibonezo ebisigadde mu bibonezo bya yawm alqiyama ebyawm alqiyama byonna bigenda kubeera ebyakabuli n'omuliro lwaki lishiddatihima ku lw'obukulu bwabyo ku lw'obunene bwabwo ku lw'obuyitivu bwabyo wa azami sha'nihima ku lw'obunene bw'ensonga zaabyo agamba nti amma alqabru kabuli faliannahu awwalu manzili min manazil al-akhirah kubanga kabuli kyekifo ekisookeddera mu bifo byaki ennyumba esooka mu nnyumba ez'akhira akbar walillahi kyova bantu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu bubayimiriranga okuziika bweyamiranga kabuli okuziika oba kabuli yonna yakaabanga bukaabi maziga babugamba ne boogera ku muliro boogera ku jjana tokaaba lwaki boogera kabuli okaaba bagamba nti bannange ekifo ekyo buli omu akigendamu yekka ate kyekifo ekisookera ddala mu bifo by'akhira bwe kirongooka kiba kirongoose ebiddirya bibeera birungi bwe kigaana kiba kigaanye ebiddirya bibeera bibi ajogerako n'agamba nti imma hufrun min hufari niran au rawdun min riyadil janna saba Allah tuwe kibeerenga kabuli zaffe rawdun min riyadil janna zine kubeera min hufari an-niran saba Allah kituwe tabaraka wa ta'ala enam kale kama ti kyekifo lwaki ombaka yakhasswa yayawula oba yakola ng'ayogera mu birozo byonna n'ayogera bino bibiri byokka ebya kabuli n'omuliro asose kabuli n'agamba nti fali annahu awwalu manzilin min manazili al-akhirah kyekifo kyokka mu bifo bya akhira fa inna man salima fihi salima fil jami' agamba nti omuntu awona kabuli nayita ku bibuzo bya kabuli nayita ku bibuzo bya kabuli nayita ku bibuzo bya kabuli nayita kabuli neemulamira neerama salima fil jami'i byonna abeera biwonye aba ateredde byonna khalas
ebibuzo by'emukabuli abiyise khalas ebibyo byo abalindire kyevara banti mukabuli twasoma ku muntu engeri twasoma omukiriza afatana omukafiri afatana twaraba kumukiriza engeri jabiramu mukabuli atandise obulamu bw'akhira atandikirawo okulaba gyalaga atandikirawo okubeera serebu tayagala kumanya era ebintu abiyize era kyovara omukiriza mukabuli abaserebu ayato obwaserebu abutandikira no mukumujjamu omwoyo we bamutandikira kola bye bya bitu bya mboka yagamba bitu bya kwegendereza muntu munene abadde muwahida lillah ayawula Allah tabaraka wa taala yokuwa kwegendereza naam era bomaleka bomubeera ko munange totya fibanno fil hayati dunya wa fil akhirah alladhina qalu rabbuna Allah thumma tatanazzalu alayhim alla takhafu wa la tahzanu totya tonakuwala naam totya bino bigenda kujja ate tonakuwala biri byakuyitako wa abshiru bil jannati tunule ngeri bamutwala mu genda waggulu mujjamo bwe bagujjamba gutwala buli omwabuza bamalanga basanga waggulu bagamba ma hadhihi ruhu tayyiba moyo kyogo omulungi ani gwe mutwala oyo ndakiyitiridde ti fulan ibn fulan oba fulana bintu fulana buli kuvako ekibinja ky'abamalayika bakutwala waggulu olya bakugoberere bagende nga n'ensinga oweeri eri emusakala emasaka eri wansi gwe buddala oweeri wansi bamalayika kuko babire eminziiro esema embizinya ebukomansimbe bamalayika gogo babibiyita lwaki kunta tuwahidu Allah azza wa jalla wa kunta tuwahidina Allah azza wa jalla khalas wali oyawula Allah subhanahu wa ta'ala kyekyoka ofukidde osobala nti mukabuli omwana adamu akola ki agamba nti tobala nti kabuli omuntu agiwona byonna bibeera biteredde kyobala nti omwana adamu mukabuli agamba nti rabbi aqimi saa rabbi aqimi Allah yimirizawo enkomerero naye nga Allah ayina ebiseera byetegeka enkomerero ebeerawo Ajagende Allah inebisema byategeka enkomerero okubeerawo tabaraka wa taala kakishaka kagamba nti fa inna man salima fihi omuntu yenna awona kabuli nemubeerera nyangu nebeera birungi salima fil jamii byonna abeera biwonya embeera zinajja luvannyuma wonna abeera zikoze ki abeera ziseeko kati kabuli yakwegendereza nnyo ate ng'okuwona kwayo tuyina kukukolerera wano ku duniya abooluganda tujjukire nnyo Allah sabahan wa masa tetwerabira abaluganda tujjukire nnyo Allah azza wa jalla sabahan wa masa kumatana ki ate tetwerabira ku nsonga ya kabuli eyo bannange naam essura gye bayitaani suratul mulk tujja kiraba sha Allah nga tutuuse olunaku lw'olusiraamu weebakootya tujja kiraba sha Allah tabaraka wa taala tunatuukayo inshallah in baqina ahya batunabeera nga tusigadde tukyali balamu tujja kutuukayo tulabe olunaku lw'olusiraamu weebakootya inshallah tabaraka wa taala biidhinillah oba webakira kuki kati owungezezanga musiraamu oba wabukeesezanga musiraamu olunaku lw'olusiraamu olukesezanga musiraamu obungezezanga oli musiraamu webasenga musiraamu ozukusenga musiraamu ekiro kitute Allah akbar tujjale muna kubiraba insha Allah tabaraka wa taala ya kabuli agamba wa amma an-naru wawla omuliro fa inna adhabaha shadidun ebirozo byago bizito nnyo binene nnyo na'udhu bika min dhalika saba Allah tuwonye ya rabbi tabaraka wa taala biruma bannangi Sheikh Abubakar nakozina ino musumu gwatambulirako hafizahu Allah tabaraka wa taala atambulako omuliro gwa Allah tabaraka wa taala kyesubira nti mufunyemu ebyokuyiga byamanyi nnyo ebikwatagana n'omuliro gwa Allah tabaraka wa taala yesobola kyo mbaka yalondayo bino ebibonezo by'emirundi ebiri mubibonezo byonna pozi gwe gugenda okugamba nga Allah agubuuzizza nti halim talaati Allahu akbar gwogera omuliro gwogera guwulira gulaba ennyo kati kitonde kitegeera ebintu tubijjemu okuseka tubijjemu omuzannyo tubijjemu olwali omuliro gwa Allah azza wa jalla yawmal ogenda okwokya abantu yawmal qiyama gutegeera guwulira gulaba gwogera kikitonde nti muliro nti kyogera nti kiraba kiwulira okuba gwogera ye aya gyogambye gyolese yawma naqulu li jahannam Allah gamba nti olunaku lwe tugenda okugamba
omuliro jahannam ekyo kimala okumanya nti gwogera era guwulira ekyo kiba kubanga ekiwulira ky'ogamba ekiwulira kyokola ki Allah gamba nti halim talaati owanga muliro ojjudde guddamu ki gwogera Allah gamba nti watakulu hal min mazid oraba bwe gwetaaga guli mu bwetaavu eyo gundi siga gye gwogereramu gye gugenda okwogereramu eraga nti guli mu bwetaavu tegunnaba kugira ki gugenda kulya bayiwemu nga tegujjula paka Allah azza wa jalla lwali gutekako ekigere kyekitiibwa gugambe nti qat kati nzijudde khalas naye nga gugenda kwokya soba Allah tutasa subhanahu wa ta'ala la hawla la quwwata illa billah atenge ekuzaago bantu naki namayinja la hawla wala quwwata illa billah kati ku byombi kiriwo ekiseesa mu kinnaakyo la hawla wala quwwata illa billah kiriwo ekifuuse nga petroli la hawla wala quwwata illa billah alisuka nga petroli soba Allah tutasa omuliro gwe ebibonezo by'omuliro jahannam soba Allah tutasa a'udhu billahi min dhalika ya rabbi sallim ay Allah tuwonye tabaraka wa taala okumanja gulaba Allah yagamba tabaraka wa taala nti idha ra'athum min makanin ba'id sami'u laha taghayyuzan wa zafira Suratul Furqan Allah gamba nti bwe guli balaba nga bakyali wala baleetebwa min makanin ba'id wala gulaba bwe guli balengera Allah gamba nti idha ra'athum bwe guli balaba gulaba nega gubalengera min makanin ba'id Allah gamba nti sami'u laha taghayyuzan wa zafira ugenda kulenga gutokota gukutika kutuko olw'obusungu gulina gwagala na kwesikamu kubanga Allah mbaka yagamba nti gugenda kuleetebwa bamalayika bwe baguleeta bugenda okwokera abantu nambaka gamba nti gulina enjegere 7,000 laha 70,000 zimam ne kuli lujegere kuliko bamalayika 7,000 basikati malayika emu yokka bweti Allah jyatonda barakata Allah agiragira okusanyawo ensi yonna fi lahza mu lutalo lwaliso nga tekoyiwadde okutuyana naye olujegere lumu ku mijegere 7,000 eziriko muliro kuliko abamalayika 7,000 zikisikaki muliro gugenda kukola ki kwokya bantu la hawla quwwata illa Allah gugenda kwokya bisolo sheikh bantu ombaka Allah agamba nti ogenda guulira nga gukutuka n'obusungu gwagala kuva ku malayika bano gugende gubakwate nga tebonna kutuuka ne guli ku kiragiro kya Allah tabaraka wa ta'ala ti la khalas paka abantu bagenda okutuuka bagenda okwokebwa so Allah tuwonye Allahumma amin tabaraka wa ta'ala amin ya rabbi sallim Allahu akbar kati gwe omuliro gwa Allah tabaraka gwe tuwekulaki gutwekingiriza ono Allah tuwonye sijino omuliro gwa ku dunia gubayoka amazzi ne gakola ki ne guzikira alaba guno gwa ku nsi okalinnyako bwoti n'owulira nga omubiri gwonna gukyankalaje okalinnyako bulinye epasi juzi yankomba bakuyita kukomba epasi yankomba Abdu Wadudu wano yagenda n'agwa ku paasi wano ne bambi nalaba subhanallah kati bambi enkova ekyamule kuwano kutama luzojjukira Hulid ya akhil karim tekyobola bantu ombaka sallallahu alaihi wasallam yagaana okubonereza wali kitonde kyonna kibonereza na muliro okujjako Allah tabaraka wa taala Sheikh walabeka video abavuka abayokyeza emmese Allah tabaraka bakutte emmese ne bagiyuka amafuta omuvuka n'agikoleza mu makewa Allah azza wa jalla nasanyawo ennyumba yonna na muliro yakutte omuliro ennyumba yakutte omuliro yonna ate bo Hulid ati baba wadde bweru bagikolezeza ko muliro ne bagitya bagibonereza neyingira mu nyumba munda Allah ennyumba yonna nagisanyawo tewakalabye kabaddeko ku YouTube bakalaze soba Allah azza wa jalla atuwonya omuliro naye nga Allah yabonereza n'omuliro tabaraka wa ta'ala abuluganda biyitibwa tetujja kusukka kaawo alhamdulillah soba Allah atuwe obulungi bwonna eyo yezikiri gyetusoma ku macano olweggulo eyo tugisoma ku macano oluki olweggulo tuba tubukesezza tuli mu make tugamba nti asbahana wa asbaha almulku lillah bwe tuba nga tubuwungezezza tugamba nti amsayna wa amsa almulku lillah tegereka buluganda biidhnillahi tabaraka
وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الله سبحانه وتعالى تكن بانtu abawulize ebigambo. آمين. tujjamu ebirungi. آمين آمين يا ربي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. tujja kutandikirawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. tujja kutandikirawo genda nga tulaba kuzimu kwa zikari eza sabaha wal masa biidhnillahi tabaraka wa taala.